Kiri confirmed terukyali lugambo Pastor Rosias Bugingo si Ssaalongo naye amawulire amalungi gali nti ye ne Susan Makula bafunye omwana era ng'omwana wa buwala baby girl nga woli mukuba nti nate olaba screenshot eyo obako obwo buyise munange ku TikTok account ya Pastor Rosias Bugingo ne Susan Bugingo okutera okuba nti nate bateeka ebintu byabwe. Omwana ono yatumiddwa Grace Bugingo Berita. Grace Bugingo Berita ye omwana wa Pastor Rosias Bugingo ne Susan Makula. Mutwegateko tubeere ng'ate tubayoza banaye Pastor Rosias Bugingo nkusanyukiddeko, mama Susan Makula naawe nkusanyukiddeko. Kale nno weebityo ate webiri kkiriza tubeere nga tweyongerayo mmwe. Kati Chosen Beck bulijjo mmusabulira ki nti simanya aganya okuba nti no munnanga ate Ssekajja aweerera abaana be n'okulabirira abaana be banenga mutemi mugambo ku Chosen Beck. Kale mmwe mwenna bulijjo abatema omugambo kaakati twebaze Chosen Beck. Chosen Beck munnanga yakkiriza okuba nti naate abaana bano abasembeza nti abaana ba Professor Ssekajja. Jjukira ne Professor Ssekajja yavuddeyo naloka tugamba nti nno abaana yabayina Rashida atakyali n'abaana abo batakyabeera n'abaana abo. Kaakati munnange abaana Chosen Beck yabalabirira era yabeera nabo okitegeera no Jesra kubanga mbu tayagala kuba nti naate abaoteeka mu vidiyo okitegeera. Kale nno katubeere nga tukwa Shadia abeere nti naate abyogera. Olaba ono bwali mukupereza lukwatagana ku Chosen Beck nayibawe bayagala kumuwa butwayiro nno angambye hi Shadia, my name is Halima, I stay near Mrs. Ssekajja. Me, I admire Beck in person and I wish the world could know who she is. Becky is a kind woman and she loves so much. Rashida has all along been saying what? No, saying she stays with Mr. Ssekajja kids, but me, hey! Abana ba Ssekajja babeera na Chosen Beck. Gumiikiriza. Ate awo nja kubisomako paka. I stay with Mr. Ssekajja's kids. Chosen Beck yabeera n'abaana ba Rashida. Bana nga ayina omutima omulungi. But me, I have always been Beck with those kids. I always see Beck with those kids. Tebabateeka mu kamera. Bannange. When kids, she takes them to school every day. Takes them out. I didn't want to be the first to tell you, but when I saw Mr. Ssekajja's interview, I said I will contact you and tell you because I see you defending Chosen Beck. Chosen Beck bulijjo mulaba n'abaana ba Rashida nga batwala ku ssomero ne out. Ngaffe mukabira tubadde nga tetubiraba. Also the day baby Zabu got a passport, those boys also got their passports. What? Me, I saw them living home with them. Rashida yasuulawo abaana. Becky n'abatwala era abalabirira. Ate she always come with the police claiming Becky stole the kids. What? Rashida yakwata abaana n'abakanyuga nti abasuulidde kitaabwe. Chosen Beck n'abakwata n'abasse wakaawe. Ate Rashida abeera nga aleetera Chosen Beck poliisi nti yamubbako abaana be. Bannange we baba muwa nga ana yengo wandise biri. Nkomyewa kuzibunawo wandise ebintu bingi. Allah. Soko olinde. Nkomye wano kubada kidisi. We baba muwa nga abakwata video nga ateeka ku social media nti yabalabirira wama obakozesa era nga abasiru Becky bambi, but Becky takes care of the kids, of the children bambi.
Becky yalabirira abaana ba Rashida yabamusuulira. Kati ntera nange nabadde neebuuza nti ate omuwala lwaki tabeera n'abaana. Ate batugamba Pastor Bugingo yabatwala. Aya basi. I have my proof, but please don't disclose this. Becky will look for me because namazedda bayalidde mwana ate tewangambye ekyali sosa tekyosembezaayo naawe olimba ate kati kino kyovadde olina osembya kati nze mbadde sikirabye nabisomyetta also Mr. Sekaja loves those boys. We always see him from far playing and reading by. Maybe they don't just want to post to their kids. Rashida is the trouble causer. Panange. She can use them to thank for the sympathy on TikTok. Rashida wakwata abana nogenda nobasulira ku mulyango wa kitaabwe. Mwenga Rashida tena yesi food. Wakwata abana bo babiri nobasulira kitaabwe. Era abana babera wa mujjawo yabalabirira. Panange mada. Kati watwala abana nobateeka ku gate singa omuntu yababbawo. Naye abakazi nno nammwe obujja bujja bakozesa ensobi. Kati olwosinga waleka abaana ku gundi. Ono agambye mbusenka ate sirika gwe bibyo byonna muyinza olowooza neeraguza. Bibyo mubiraba. Bibyo naye abimpeereza ngambye sibisoma. Ate nze mbadde nasomesa. Recently we had a story that Becky ordered clothes from USA for the boys. And they also said wano ku kyalo that Becky wants to take those kids in USA soon. Ate lwaki aba batwala. Anyway, olugambo kangambe thank you banange ku lw'ensonga ate mu nkomerero lubadde so marvelous. Kati ate Becky nedda mukwano. Njagala nnyo Becky with the whole of my heart. Becky tofanye ku baana abo kuba sigwa abazaala. Yes, abaana tobalabirira nnyo ate byansusso. Abaana fa nnyo ku babo. Yeah, abaana fa nnyo ku babo mukwano. Abaana bootazaala kabugo kakadde ne wono baagala otya. Tolifuuka mama waabwe. Baagala ekitini ekisaanidde ate toddawo kwesula ddala mbono bw'omuwa ekifino oli omuwa. Abooli bakkirizibwa okunywamu supu naye nga babo bazaabu bakutte ennyama. Soko owe babajibu ekifi, okiwe zaabu, okiwe ne bali baganda babalala bano boozaalira ddala. Kati bano ababiri be bakuteera ku geeti, bawenga bano bamaze okukuta. Todda naawe okutijja. Nze era mujange bw'onsuliranga omwana amateeka n'obukakkirizo gagobererwa. Ennyama we batemala abo bagenda kunuuna magumba. Ekyo beerayo ng'okimanyi. Bwe muli ku myaka akanyampi ajjula. Nze mba njagala bbaawo saagala baana bo mukwano. Nali njagala kwa adoptinga mwami wo basaagala kwa adoptinga n'abaana. Era obandeetera nga ati you are on risk. Ye tosobola na basanga okwo ku geeti bwe wabalese. Byatandika ddi mbwe abaana obaagala nnyo bw'otyo Chosen Becky mbw'otuuka n'okubatwala out mbu naye wagaana okubakwata video. Chosen, that's not right. Bw'otwala bali abaana bo out bano abatali babo baleke ewaka. Basigalewo n'abakozi. Kwata ku baana babo b'ozaala batwale out buli mu kifo kye baagala. Bana abatali babo balekeewo. Bayinza n'ofunirayo obuzibu ne bakwetiika. Balekeewo aka bazanye n'embwa, bazanye ne bupusi bavuge ebigaali bya baba bajibu. Basigale awo mu lujja. Nyaabwe mulema. Bange we lyatuukawo nafunamu omutima omubi. Naye ng'omuzadde for the better of my kids neneetereeza era abaana ne mbafuna. Ate tuwuliziganya. Ate tuwuliziganya. Abaana we bali batuukawo nga tebuyise maama waabwe. Abaana bali nange. Ate ye alina okubawuliza. Kubanga bali bateekawo embeera simanya babawadde bagenda balabira paka. Olaba bino ebintu bya social media kyengamba abantu. Bw'obanga omanyi omuntu abadde abeerawo mu bulamu nga olaba kati, sorry to say my brother, okimanyi omusajja e Kampala oba wano e Uganda alabirira omwana amulabirira by choice wana e Kampala. Tuyina ennaku oba abakyala abali mu Uganda abazadde mu basajja ne bawukana nabo balina ennaku lwa nsonga. It is easy omukazi okufana okutoba n'abaana be mbuuza kijja kitya.
Bwetoyongerayo Minisita Justin Namere yavuddeyo munnange n'abeera ng'ate akwasizaako Benita jjukira yavuddeyo kye tutanaba kukakasa oba ddala omulimu baagumugobyeko oba nedda naye ng'ono yavuddeyo n'alyoka amugamba era n'amugumya nti bo ng'aba NRM bali mabegawe kaakano akatambi. Njagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna ekikolwa ekya inciting violence, threatening violence, blackmail essaawa eno ekiri mu kukolebwa ku Benita. Omwana oyo atalina musango. She's a jolly good fellow. Akeera ku makya n'akola bu video bwo bw'okusaagirira ne yeddira ku kyayiwe. She has a constitutional right to employment. She has a constitutional right to her political opinions. Abantu abanoopu abali mu kulumba omwana oyo bwe muba muvuma President Museveni, bwe muba muvuma family ya President, bwe muba muvuma fe abakulembeze abali mu NRM ne mutuyita buli kye mwagala, muba mwebuuzizza ku wani. What makes you believe nti Benita owes you ayina ebbanja nammwe nti yayina kukulu bulooza buli omu ategeeranga mmwe? What makes you believe omwana oyo yayina kutegeeranga mmwe era yayina kuwagira kye muwagira? Abantu bakoowa ebintu byammwe ebya sympathy, ebintu byammwe eby'ekisiru. People are concentrating on their work. We are in the second half of the year. Buli muntu agezako kugoba resolutions ze yakola. Abantu bagezako kuba na kiddako. Muleese effujjo lyammwe mulitadde ku business ekozesa omwana oyo. Naye eky'omukisa omulungi nti we are in touch with Benita right now. Ze mbadde mu field sambadde saategedde byabaddewo because we're extremely busy. Ate districts ze tulimu kati President Museveni yazitusindikamu nga special assignments. So ekiro nabadde nva kusoma bintu byange eby'amateeka byentera osoma nga nva mu field. Abamu ku batiimu yange ne bantegeeza ekigenda maaso ku mwana oyo n'obubaka obumu nabufunye ku ssimu ng'abantu bannoonya. Njagala okumugumya era I'm in touch with her. Tewali kintu kyonna kibi kigenda kumutuukako. Ate njagala okubategeeza you're not above the law. Of course bakama abe batutte time obitegera kuba waabwe teri politics. So okubannyonnyola nti omuntu asobola okuva eri n'akozesa ogutima ogusembayo obubi ku muntu lwa byabufuzi. Oluvannyuma lwa Minisita Namere okuvaayo munnange n'ayingira mu nsonga za Benita, kaakati kye bamukoze ekibadde ekikambwe bavuddeyo ne babeera ng'ate bamusabula kwosa n'okumulabula. Gwe Namere toyina lukisa era tokkirizibwa kuyimira maaso ga Munnayuganda ng'omubologera era ng'ogezaako okumunnyonnyola nti buli mu Uganda buli omu alina olukisa okuwagira kyawagira. Ekyo kyakoma olunaku mwatandika okutirimbula abantu. Okutirimbula Abannayuganda. Mwatandika okubuuzaawo Abannayuganda bonna abagamba nti kimala. Abagamba nti kaakati ekimala. Twetaaga okukyusa ku bukulembeze. Kale Utunuya Bunono naye avudde ayagala okugamba nti buli omu alina olukisa okuwagira kyayagala. Kye mugamba wasa mufumbire essaawa zino ali mu kkomera. Ba Edi Mutwe oba Ddamulira oba Bakibalama bonna abaabuzibwawo bo tebalina lukisa kuwagira kye baagala. Tebalina lukisa kuwagira kibiina oba kuwagira muntu yenna. Kyogamba o constitution yonna ne kati abaana abavumbidde mu makomera ba Bobby Yanga bonna abataliiwo. Abaana bamaze mu nkomye emyaka n'emyaka n'abamu tebamanyikiddwa mayitire. Tebalina lukisa kuwagira kye beetaaga kuba ekyabasibya political opinion yaabwe. Nga ne Muwanga kivumbye saazi n'emisango gyawere nnemba nagyo. It is just a political opinion. Gwavudde oyagala kubologera Bannayuganda mwe temutusiiga. Mutemugezaako kututankuula. Gwe Namere ovuddeyo oli mu kusiiga munnyo mu bbwa. Oli mu kubala ataggwe. Kyogamba Rita Nabukenya oba Yasiini Kawuma oba Ddamulira ne Kibalama bonna abaabuzibwabo n'abazenga battibwa. Kyogamba tebalina right ku political opinion yaabwe. Oba kyogamba constitution ya Uganda akaseera ko yali tebakolako. Gw'ovuddeyo oyagala gwe mutemugeza kutujjamize. Ekintu ekyo simanya political opinion, simanya constitution egamba bweti byaggwawo naku mwatandika okutirimbula Abannayuganda. Byaggwawo kuba nammwe democracy mwalema okugiwa Abannayuganda. Kati Abannayuganda buli omu n'afuuka omulamuzi mu ngalo ze era buli omu n'ayambala ekyambalo ky'obulamuzi. Mutemugenda kutukuba temutuwe n'enkaaba gye tuba tukaabamu. Temugenda kunyigiriza Munnayuganda kutuuka nnyindo kujja musaayi ate omugamba abunire. Mwe muba mulidde tokkirizibwa kujja kuswankulira mu batannalya. Tokkirizibwa kujja omanyi mwe kiri nnyo mu baddugavu olw'okuba bafunye ekyokulya. Abalala bagamba tojja nnyo kakkano ojja kufuna. Mwagala mujje mutandika okubalaatira mu Bannayuganda.
mutandika okubalata mu bantu abalina obulumi ate mutambule nga muyinaayina kati ofudde osebo oyagala okwogera simanya everyone has a right to his political gwe mutemugeza kutujjamize ate buli omu asigale waali tomugenda kutukuba ate mutuwe enkaba gye tukaabamu nedde ekyo tekijja kusoboka kyogamba abazenga batigumbulwa bweki constitution yali tebakwatako oba tebalina political opinion fena tunategerera mu family emu tunategerera mu kibiina kimu tuli bawala bammwe oba tuli bakazi bammwe bawaswa mufumbiro ne babbabi yanga kwogase bonna abali mu kuvundira mu makomera kyogamba bweti constitution tebakwatako but they don't have a right to their political opinion mutemugeza sebo avudde atandise okuno kubala atakwe nnyini ng'oli mu kusiiga omunyo mu bulumi bw'abana Uganda. Honorable Namerekera okukolera ku pressure speed gw'okozesa mungi simanyi gw'okoopitinga naye era ojja kumaliriza ng'olinga Anita Amongu. Anita Amongu yayagalwanga nnyo era yali alina omutima omulungi nga muyambi n'essaawa zino aliwa. Anita y'omuntu yali asingayo okukyayibwa wano abaana ku internet era y'omuntu yali asingayo okwagalwa mu bakulembeze. Era kati ekimu naawe gwe omuntu akyasinzeyo okwagalwa omukulembeze w'eggwanga era gwe omuntu akyasinzeyo okuwalanizibwa abantu mu babaka bonna betulina wano era buli kimu kyonna oyagala okibeeremu baako kyoleka kikuyiteko. Ssaawa zino ze noyingira mu nsonga za Bonita naye ate nga Bonita abadde muwagizi wa NUP ebbanga lyonna abadde muwagizi wa NUP era yakajja atandika okwogera ku NRM ng'amanyi nti ebbanga linayagala kudda Uganda era wakuba nti generation yavuddeyo okwogera ku nsonga ezo mwena muziripidde situli basiru. Bonita yali muwagizi wa NUP era yakubanga President Museveni era bw'ovaayo okuyamba n'ogamba nti oyagala kuyamba Bonita nti lwakuba avuddeyo okwogera ku birungi bya President Museveni nga tulina abaana bangi Abannayuganda bangi abali ku deportation. Tulina abantu bangi abaagala obuyambi. Tulina emirambi egiri mu fridge abaana basiba bakola videos wano nga baagala obuyambi. Muyiseeko etteeka. Mutegedde nti abaana bali ku deportation balina ebizibu. Si Bonita yekka. Muwulirize ensonga z'abakaddaama, muwulirize ensonga z'abasekaddaama, muwulirize ensonga z'abaana bali ku byeyo. Oveeyo ng'omubaka oyogere ku nsonga ng'ezo. Bw'onobozze okuyamba Bonita batwalireko abaana abalala nga 100. Tutegeere nti Anameera avuddeyo n'ayogera. Naye togenda okujja n'olwanirira Bonita abadde wano ng'avuma abantu era kyekigenda okukulemesa position y'olimu. Oyagadde nnyo amawulire, oyagala nnyo sympathy. Akatrending oyagala okabeeremu. Oyinza okusigala mu kifo kyo lw'abantu oba osigaleyo lwa mukulembeze w'eggwanga. Naye nyongera okutegeeza nti Anita Amongu yali yayagalwanga nnyo omukulembeze w'eggwanga era yakoleramu ensobi kubanga yayagalanga nnyo okusanyusa omukulembeze w'eggwanga n'atuuka n'okukwata mu nsawo y'eggwanga. Era nawe ennaku zino olabirwa nnyo mu kamera ogabidde nnyo abantu ssente naye yeebuuza oli ku posti emu n'ebbalamu yakayambira abantu bameka munanka mu kamera. Gwe buli kimu oyagala okyerage nti okola oli mukozi mulungi. Naye nyongera okutegeeza nti eriiso eryoyimiriddeko President Museveni. So n'olwekyo si buli kimu tojja kukiriipira, si buli kimu tojja kukiyingirira. Baako byoyerekereza. Era kinumye nnyo okulaba nti omwana abadde akuba NRM ebbanga lino lyonna nti ovuddeyo okumuyamba. Tulina abaana bangi abaagala President Museveni abali ku deportation. Naye lwakuba Bonita yazannyo omuzannyo gwe ne generation simanyi oba nawe omwoguli simanyi ninga guno gonna muzannyo. Atabimanyiyo yasobola obbiriipira ebintu byabwe. Guno omuzannyo Bonita abadde amaze ebbanga lino lyonna ng'ayagala kujoyininga NRM lwanfuna. Era Bonita abadde ayagala kudda Uganda si nti yafunye obuzibu oba baana ba NRM tebamuwala. No. Bonita si musiro okuvaayo n'abagamba ku intaneti n'abagamba nti abaana mulekerawo okunvumira kampani. Yali ayagala abaana batandika okuwalampa kampani. Kubanga ffenna tukimanyi ku intaneti omuntu ky'omugamba obutakola kyakola. Kubanga Bonita lyamaze wano tomuliyita musiro.
okujja n'abagamba nti kampani bali mu kungoba so n'ekyo banange abaana balekerawo okutaginga kampani yange yabiteekako ng'abimanyi era abantu mwakiriipira yali ayagala era kiyali ayagala omuzanyo yali aguluse ne generation nalyoka avayo banange indagire ukola n'okwanani mu okwanani gwe ani gwe okwana golagira okola mulimu kigwe generation era honorable Namere bw'otegenderezi ojja kukolera ku pressure ojja kuvaayo bakuwanuleyo dde wansi nga Anita Amongo. Mukama bankumire mbaagala nnyo tukolera Abannayuganda muleke okubeera n'obwana n'ebyana. Abantu bali ku deportation, emirambo giri mu fridge, gyetaaga justice, gyetaaga buyambi, gyetaaga kulwanirira. Tovaayo kulwanirira Bonita nti lwakuba yayogedde ebigambo bibiri ku mukulembeze w'eggwanga oluvannyuma lw'okulaba nti alemereddwa ayagala kudda Uganda. Mulekerawo okusiiga ekifaananyi ekibi mu gavumenti kubanga sente ziwayamye okuweereza sizzo ng'omuntu kujjako zijja mu nsawo ya Museveni. Fred Lumbuye akyagenda mu maaso n'okuba nti nno yeewerera famire ya President Yoweri Kaguta Museveni. Agambye nti ne weebuli baddi revenge erina okuba nti naate ekolebwa. Sisobola kusonyiwa muntu n'omu famire ya Museveni wenkusanga ngenda bakola bye mbadde mukola Bannayuganda. Oba kunyiga buli maawa nga nja bunyiga, oba kujja mu liiso njadde kujjamu, oba kuteeka mu pipa ya asidi wala njajje kuteekamu, oba njiteeka mu muzzukulu obaani buli kye mukola kyonna tugenda kibakola. Ekyo kyomba wadde assurance. Ate siri omu, siri babiri, tetuli babiri, buli Munnayuganda alina atusiddwako ekikolobero. Temulina garanti kigenda kukoma kumwe. Mubadde n'obudde obumala mufuze eggwanga myaka 4, mwandibadde eggwanga mwalitadda nga temukyali mbikola byakuwamba. Naye muganye okuwulira kubanga muzeego mugwakutta. Buli mwana wa Museveni waali ogenda kuloza ku kikolobero kitaawo kyakoze Bannayuganda. Buli muzzukulu wa Museveni wonna wooli ogenda kuloza ku kikolobero kya jjajjaawo kyakoze Bannayuganda. Obanga oli mulamu obanga oli mufu. Abaana bammwe tubamanyi be mwazaala mu kyama abanyikiddwa publicly oba muri Bulaaya oba muri beera China mogenda kuloza ku buli kikolobero kitammwe jjajjammwe kyakoze. Diddigi ekikwaza nga akasawo kakwete akakamula kwete. Just budde. Tujja kukwata aga amalivu gakulinga steel wire. N'ogwo omuto okulinganga entuumu ya kalo. N'oli kitaawo ali eggu olubuto lumulinga entuumu ya kasasiro. Ebikole mulagira okutta abantu mujja kisasula buli mwana wammwe n'omuzzukulu agenda kirozaako. Bwete mwalabye ebikole bya mutukwa. Bwete yedda mu Uganda bamusikizambwa ne mu Buganda tebamuyisaamu. Naye ate bwete ebikole byakola tebyenkana mukoze wadde yali omu wa Kabaka. Basajja mmwe mussa abantu. Kati mu making sure nti mulina garanti ndi mugenda kufuna eggwanga emyaka gyonna ekitasoboka kubanga obudde buwe. Obadde ku internet oyogedde wizo kino wizo kiri bamayanja kino bamayanja kiri kati byonna byonna obyogedde biweddeyo. Neera bukyanga obyogera tofunanga solution. Ekyo kimu. Omuntu gwoyogeddeko ekintu gw'osobola obbivaako naye abantu batereka ne basirika n'akutereka n'agamba kale yogera. Omanite omuntu asookola ekyamu mu kaseera ate w'osuubira nti yabivaako. Onfuna bulungi? Nze kankubuulire akabadi kamu. Intaneti eno giraba kuno kuli abantu ab'ekisa. Ate sina bano boolaba ku comment section. Si bano booteeka waggulu katuuti. Kuno kuliko abantu ab'ekisa nga n'okumulaba tomulaba. Abantu bali mu Amerika eyo bali Bungereza baagala kukuyamba Sami. Naye bonna bati ekintu ekyo. Ndabika ntya nga nze yayambye Sami abadde avuma Gundi. Gundi bw'anaakitwala nti nze yabadde amuyikola ki? Amuyeekera oba amutuma. Kati wali abantu abaagala okuyamba. Naye engeri gye wajjamu okunoonyaamu obuyambi wajja okuba nnyo. Senga wajja n'ogamba katono nnyo nze Sami sikujajinga olina obulumi. Ne by'oyogera buli muntu akiraba oyogera kozi olina obulumi. Oshegeera oyinza okuba by'oyogera bituufu byakutuukako nga babikola. Naye kati waliyo abaagala okukuyamba. Kati kankubuyola apenga eti nno ayagala Gundi. Apenga ayagala kutwala ewa Gundi wa Brunoke. Ne Brunoke ajja kugamba mbaako daga alaba atya wiza alaba atya mbu nze yakutekoledde live omusajja abadde amukola ki
amuyisaamu naye nga amazima gali nti olina obulumi obwaddala ebbanga ly'omaze wano ng'olombojja buli omu akimanyi Sami tosobola kubanga olimba okitegeera naye amazima gali nti waliyo abaagala okukuyamba naye bakutya okwesembereza kati naye ate nga amazima gali nti abo abaana wawulirako sitole ya Wizo gye yagamba yagenda ku radio okuwabira ku poliisi okuwabira kamiliyoni agenda otuuka nga ringtone ya OC eriko shida za dunia valuvalu nga yeze zihimba ono yene gyogenda obbawabira ne wakubula onfuna bulungi muganda wange so essaawa eno Saminza akabadike gamba kandibadde kamubwe kati bannange nafumitibwa ekiso ndi mulwadde neetaaga ddagala alina obuyambi anyambe buli katuuti koofuna nze neewange nsobola okukuleeta ninga banawo omusajja anoonya ddagala buli muntu asobola okusembeza senga oli mu fomati yakwagala kusaba buyambi nti wafumitibwa ekiso naye kasita onooyagala ogamba bannaye nafumitibwa ekiso twali awo netugenda egindi awo abantu buli mwajja kugamba kwaba nze nagamba Sami nkutegeera bulungi nnyo nkulaba bulungi nnyo wano ne waakawonze live zo nzibeerako naye ate eri famire nabo mbamanyi kati nange newemba nandyagadde okwongerako eddoboozi lyange ninawe nsobola okukoma kozi nkimanyi olunaku lugenda kukya kamyoni musange Wizo musange oba ankopi musange ndibatunulako ntya onfuna bulungi Sami kyegamba kozi internet twogera wano ebigambo naye abantu bafumitiriza kaseera ako olwaleero lwennyininyini mbadde nva kulaba muganda wange Penge ku status nga ataddeyo dokita kati be bapenge they don't have permanent friends, they don't have permanent enemies. No, musajja mpereza waka gwe yakoze Tanzania. Okisegeera just now nakabira be wapenge neze bali nakogera ne doctor ndakigala 10 mabega kati kyengezako kulaga kiriwe kiti waliwo osikulo otalo nga lujja kusanga mudda olwaleero yizo obutalulaba nenga lujja kusangayo kati saawa eno Sami kyokozeko okyogedde toyina kipya kyogenda kwogera kuba mayanja abantu kye batabamanyiiko tolina bwikyo yagala okwogera bagavana baali bavuma bapenge baali bavuma abensi eyogedde kati toyina kipya kati saawa eno yakunoonya buyambi ate olaba abaana ke babadde bagambye akabadi abantu bagambe bannange famire ya dokita abamayanja famire bannange byonna ebyaliwo nenange mbadde n'obulumi mbadde n'obusungu ng'omuntu naye mbadde nsaba munyambe nfune obuyambi buli muntu ajja kwongerako eddoboozi agabe bannange omusajja bannange ayogeramu abaamutuusa ku kino bannemba mukimanyi ku mitima gyamwe nti kituufu omwana mumuweeyo kyemumukola ki kyemumuwaayo ensi egenda kujja ekuyambe Sami ne Bruno kajja kujja kusembeza akusondere naffe tujja kuleeta tukusondere naye tujja kusondera ng'okyereegana bali nze olaba kasotandika tegundi yakola bwati nga nkuteeka wansi muganda sigenda kusikira lutalo lw'essima nje lukoze eki kati abasajja bakusazeeko kati kankubulire omanyi lwaki abayimbi bonna ab'amaanyi e Kampala batambula ne zigganga kozi 5 anti omuniga yakola ekintu ye kyatajja kwejjusa kuba ye omuyimbi tasobola kikkola ge mazima kati abavubuka abakoledde video nagenze ku page yaabwe yesterday nendaba video zaabwe zisukka 20 abo be bantu nga beevaako alina essaati emu mu video 6 mu video 16 okitegeera alina empale emu mu video 20 kitegeeza ki yo kutambula ne Uncle P wali oba ne Wizo oba ne Kamili kyekijjo kati yasigaza ku nsi kyakyasinza kati abantu ng'abo babi nnyo die hard asobola okukola ekintu kyonna Sami n'otamanya kumanya na busungu gye yabujje kati go weesiimye kuba ndabye atadde ne audio zo ng'omugamba bambi tobipostinga kati go oli mu kulwana lutalo lwa internet bali balwana bya ddala bya ku ground bya ddala okitegeera muganda wange die hard asikira olutalo lw'omuntu nga toyagala Kamili n'akusanga n'akuteekako embeera nga ne Kamili tamanyi kigenda mu maaso so abayimbi beekuumirako abantu ng'abo abasobola okusayira ensinga abantu abagezaako bajjonkera ekyo obadde mu industry okimanyi wuuyo Kalipiro twakoze live naye twagivuddeko bansindikidde amaloboozi bantiisatiisa okitegeera naye live yaggwa dda Kalipiro tamanyi na bigenda mu maaso naye ndi eno ndi mukuwereremba n'abantu Kalipiro byayogerako
ku live yange okitegera muganda wange kati internet wetu bwekola ki era we bazze nabageba naye mu nsonyiwe ze nakyaza kalipiro nali simanyi byagenda kwogera netonda nze netonda mangu wano ku internet netonda mangu abantu banyiva abantu balina obulumi abantu balina obusungu so muganda wange Sami oli mukwano gwange ate nze nkwagala bweteta mudobere mulabi mulungi alakwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga no kuleka obaka bwa mu comment section bela bulungi weraba